Natena munzikirize mbabuzeeko mwebale kwekumira ku Project Media TV gwe atana bakulabika nti subscribinga tweyongeko tusobola okwongera amawulire gaffe agabeera gakagwawo amawulire gaffe aga entertainment sako n'aga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuvu ennyo kontasanye kulabika nti natoera ogenda maaso osuwe nyongera okubuuzaako gwe yekumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain yonna gy'osinzira okulabika nti natera ogenda maaso n'okutuuliriza bannange webale nnyo webaliriza nnyo okutegeeza eky'olunaku olwaleero atera omukulu Fred Lumbuye Kajube afuddeyo n'ategeeza nti paaliyamenti ya Uganda nnyivu nnyo oluvannyuma lw'omukulu ono Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni saako n'abamagye be omuli omwogezi Brigadier General Flavia Byekwaso okukwata amagye ne bagatwala e Congo okulabika nti natera gayambako mu kulwanyisa ebikolwa eby'obutujju e Congo nga tebasoose na kulabika nti natera beebuuza ku babaka ba paaliyamenti n'olw'ensonga eyo omukulu ono Fred Lumbuye avuddeyo n'ategeeza nti bannange kyalibadde kirungi gavumenti eno n'esobola okulabika nti natera etegeezaako ku bantu baayo oba ku babaka ne bategeeza nti bannange tulina kye tugenda okukola mu bwangu ddala bw'atyo n'ategeeza nti bannange oba abakulu bano abali mu gavumenti bo bakola byabwe oluvannyuma lw'okulabika nti omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ategeeza nti no bagenda kulabika nti natera balwanyisa ebikolwa eby'obutujju ebigenze maaso n'okulabika nti natera bifufugaza obulamu bw'Abannayuganda saako n'Abakongo oluvannyuma lwa Felix pulezidenti wa Congo amanyikiddwa nga Tshisekedi okukkiriza pulezidenti basobole okulabika nti natera abawa obuyambi mu magye ag'enjawulo okulabika nti natera besamudde ne bagenda okulabika nti natera bafufugaza abo ekibinja kya ADF ekigambibwa okubanga kigenda maaso n'okulabika nti kifufugaza abantu n'okutta abantu okola ebikolwa eby'obutujju si mu Uganda wanoka wabula ne Congo bwe batyo besiza mu ddene ne basobola okulabika nti natera bayolekera eri e Congo era Abannayuganda oba abamagye abava mu ggwanga lyettu Uganda bali eyo bali mu kulwana kulabika nti natera bafufugaza ekibinja kino ekya ADF ekisinzira e Congo ekigenze maaso n'okulabika nti natera kitta abantu abayitirivu ennyo abasoba mu 100 okulabika nti natera bafiirwa obulamu bwabwe n'olw'ensonga eyo njaga okutegeeza enkya y'olunaku olwaleero nti Fred Kajube Lumbuye avuddeyo n'ategeeza nti naye bannange Museveni pulezidenti wa Uganda alimbye nnyo yalibadde asooka ne yeebuuza ku babaka kubanga atera njaga okutegeeza nti jjuzaawo twafunamu weeks eziyise emabega nga 2 bomu ezagenda maaso n'okulabika nti natera zisaanyawo obulamu bw'abantu bangi ne bagusebwa atera bangi ne bagenda maaso ne bakkirira ekaganga atera ne baziikibwa eyo gye batambuliza obugongongo obwatyo gye bagenda okulabika nti natera gye beebase mu kiseera kino naye era njaga okutegeeza ne nkugamba nti ye Fred Lumbuye agambye newankubadde nti basindise abamagye e Congo ye ate ababaka ba paaliyamenti bo banyeevu nja kuba natera nkwongera amawulire amalala tovaawo kanzige.